Mu kusooka Kampala yayogerwangako ng'ekibuga ekyazimbibwa ku busozi omusanvu naye olwaleero tulaba obusoba mu 10. Kampala akyuka buli lukya olw'enkulaakulana esinga okweyolekera mu bizimbe ebimeruka ng'obutiko naddala mu kibuga wakati. Omuntu yayitako mu Kampala emyezi 6 emabega bwadde olwaleero ayinza okulowooza nti ali mu kitundu kirala. Ebimu ku bizimbe bimaaso gali kwoleka ye mapeera okutudde banka y'Eklezia ya Centenary n'ebizimbe ebirala bingi. Ng'Omuganda bw'agamba nti tekiwoomera matama abiri, bangi ku bannakibuga basanyukira enkyukakyuka ya Kampala so nga bangi balowooza bulala. Tandise okulongiibwamuko kuba nkirabye enkyukakyuka zizzeewo. Waliwo ensobi ezikoleddwa kati ng'eggulo gwagudde state council yino obuvunaanyizibwa obw'okujja emiti mu kkubo naye guli omuti eggulo gwagudde edya almost yabadde afiiriddemu ate nga buvunaanyizibwa bwa KCC. Ebizimbe bimu si birungi byetaaga koza birala verandazi nga kuliya mu street ne mu street side naye wadde bangi basanyufu abakugu mu kuteekerateekera ekibuga kino bakiraba mu ngeri ndala. Abakipulaninga baleka baali balina kye bakirowooleza okubeera naye ffe ndowooza abazzeewo ennaku zino tukyonoonye kuba otunuulira ekibuga nga bwe kirina obba ewawo ebintu ebikulu ebitambuza ekibuga okugeza nga ebyentambula yaffe mu kibuga Kampala bigootaanye ddala. Bangi ku bannakampala n'abayise bakyalimu akakunkuna nga beewuunya obanga ddala ekibuga kino kyategekerwa ku mutindo. Naye lwakuba ne problem ya boda n'abantu obutali respectinga omuddo bateekamu sente nyingi kuteeka muddo ate abantu bayitawo tulaba eteekere bakuta ndene na boda okusala wona weyeyagala ekyo kyekitaacu tuluma nnyo. Ennaku zino waliwo enjawulo, waliwo obuyonjo naddala ku main road naye bw'ogenda eri wansi abantu bakyalemereddwa okukyusa mu neeyisa yaabwe behavior change. Bakyasuula ebisaaniko ku street kuno, basuula ebisaaniko mu binnya bino manhole covers zabbibwa ku binnya ebisinga obungi. Kati ebisaaniko basuulira ddala mu binnya ebyo ebyandibadde bitwala amazzi. Ne bw'ogenda ku nguudo ezimu bazifudde toilet nga wali ku Bank of Uganda. Kizibu okumanya omuwendo gw'ebizimbe ebiri wakati mu Kampala naye engeri ebipya gye bimerukamu eraga mu bbanga ttono okuva kati tuyinza okwongera okulaba Kampala omulala ow'enjawulo gwe tulaba kati. Naye ekyebuuzibwa bannannyini bizimbe bino bagoberera amateeka amatuufu agalina okuyitibwamu. Kampala will be transformed into a vibrant, better managed, better organized, more attractive and well-connected city. We believe we can do it. Ogyeko ebizimbe abakugu balaga nti ebintu ebirala bingi ebyoleka enkulaakulana y'ekibuga ebitali mu Kampala. Naye tekirina bba bizimbe byokka, ebizimbe ebyo babitegese batya? Planning entuufu eba nti ebizimbe birina obbeera mu environment naye entegeka obulungi. Abakozi ab'amaduuka tulina obbakolera ebizimbe nga bibajyamu b'amaduuka, aba offices n'ebibuga bibiramu abantu ababisulamu. Okumanya Kampala yeewuunyisa era kumpi kyekibuga kyokka mw'otuuka nga totegedde nti oyingira kibuga kya ggwanga kikulu. Edda ng'omuntu ava Entebbe bwe yatuukanga ku ssaawa ya Queen olwamanya nti atuuse mu kibuga naye ebyembi eyali essaawa kati kaasigala kasaawa olw'enkulaakulana. And I'm really impressed with the efforts of the Kampala city KCCA. Kampala taggwa malojjo ajjudde ebisanyusa, ebinyiiza, ebinyuma okutunuulira n'ebyessiwaza. Omulimu gukyali munene ddala okukyusa ekibuga kino. Gwetaaga ensimbi abantu okubeera nga bakolaganira wamu n'ab'obuyinza okulaba ekibuga ekyenjawulo. Mary Nakajunyanzi, TV mu Kampala.